Abantu b'emukono bambi nga mwalabye. Kino tekiri fantastic. Kakati amawulire mwagategedde omukyalo oyo eriggwa tannabitegeera. Omukyalo oyo yafudde. Omukyalo yabadde yakawangula kaadi ya NUP ku kifo ky'emukono district woman councillor. Omukyalo oyo yafudde era agenda kuziikibwa. Naye ogenda kumbuza what happened. Nyiza n'okuba wenjogerera bino nga yaziikiddwa. Omukyalo oyo abadde amaliriza ekisanja kye ekya youth councillor nga yasikira omukyalo yayitibwanga Sharon mu kifo ekyo mu by election juka ne Sharon yafa yakalayira. Imagine there must be something wrong. Sharon mubuuke yafa nga amaze okulayira ne bateekako ono. Ono bamaze okumuteekako NUP muwadde woman councillor district Mukono afudde nga yakafuna kadi. There's a problem in that constituency. Waliwo omuntu atta abantu awo bwemba siri mistaken. Oli yafa ono namusikira ine by election nga toli naye afudde amaze okulayira kuba naye yaliwa NUP. Ono lutudde mu ntebe bamuwadde kadi naye n'akutuka. Ego amawulira gennaku olunaku lwaleero agava mu kambi ya NUP mwana muwala oyo amanyiddwa nga Nakamanya Rachel era nga badde yafuna kadi eya kansala eya Goma division eri mu Mukono naye nga essaawa ya kakati bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala katayongera okuba nga tusabira b'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama amwe ekyomula ekirungi. Olunaku lwaleero yasabye tegekera olugendo lwabwe okubanga lukuŋŋaana lwabwe olunaku lwaleero luli mu Mityana. So byonna nga preparinga ate baguddemu ekikangabwa ekyo eky'omwana muwala Rachel nga yakafuna kadi juzi waneno be bamu ku abo abafuna kadi yo ya kansala bambi. Essaawa ya kakati wetwogerera Nakamanya Rachel Mumbejja yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Mawulire si malungi yadde nakamu, but regardless we move on. Eyo nga tuvuddeyo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ye Fulofiga avuddeyo n'agamba nti musanyufu nnyo nnyini ddala y'ensuso okulaba nga omukulu Mathias Lwalukaga yawangudde kadi n'amega Segona. Nyongera okweyozayoza Mathias Walukaga Kongs. Nze ndi musanyufu olwa Walukaga because Walukaga mumanyi ng'omuntu wadde nga naye mukodo si ye mugabi. Nze simanyi basajja abo yabalogo ba ssente bazi basala ne bagamba temugabanga naye era nsanyuka nnyo kubanga Walukaga afunye kadi. Katonda bwato bwatusitula era Katonda bwato bwatulonda. Bamuwa ekyammera ne batuza ntajja kukisobola akikoze era kyakoze abantu abakoledde era abayambi. Abasajja babaddewo emyaka 15 wemugendako ewamwe mufe wamwe wawunya nalabye Katikkiro ng'akuba kutta mubeereko ewamwe. Ova otya Bulaaya gy'omanyira abantu mboze mu constituency kwesimbawo kuki gwani nga ne history we yenna mubi yo background yonna batata b'omwana wo bonna system volongoto. Nalaba ondirako empengere ndowooza ng'onoonya views wazifunye. Katonda nga agaba views. Nakati bakukyazo njogereko. Oba oneeyogerako nga gwe bakumye kadi. Bakukyazo nakati obawe ku view obawe ku interview. Kale enkuba gudi kudde waliwo senoogwa. Oddangamu ne weerija ne raini nga yannyimba. Bandi naye Katonda alina abantu banswaliza naye mu byonna nga lwalinya ku kisiteja nnyimba mwana wa Kinyozi simanyi biki nga nze gwalirako empengere kandi naye mboyagala constituency ne bannange eggwanga limanyiddwa wala bayagala constituency nga nendawo yatasuusa nga wadde ebbiri si mwe basiye babakwata mukazi omuye yali abakwata yakomawa babakwata kulema kwabiri abaana ate mulabirye constituency eggwanga lino lijonga obutebalirya kibi nnyo kuba n'obwerosibwa ekyalo tobusobola. Anyway nze neebaza Katonda n'abagudde ensonga za kadi naye kyewuunyisa omukyalo ono kumanga mu butuufu asuubula entalo ku bbeeyi layisi era n'agyewola kwegamba ekintu abadde ayogera ku Mathias Walukaga naye tekimulemedde n'okuba nga ate akwatiramu ba Flavia Namulindwa
era agambye mbu ekikujja ku Bulaaya okomewo Uganda mb'oyagala kaadi ku ki Flavia Namulindwa si Munnayuganda ekitegeeza abali emitala w'amayanja si Bannayuganda tebalina right okujja wano ne Uganda okuvuganya. In fact Flavia yadde agwana kaadi kubanga y'omu ku abo abantu abatandika ekintu kino yadde nga bamba ebintu tebyatambula bulungi nga bamugobye ku mulimo olwo nga bamaze okuba nga bamuwadde ekifo mu NUP oba mujjukira bulungi nga bamuwadde ebyamawulire mu kibiina kya NUP olwo nakola ku bukedde munnange aba yakatuuka ndowooza ne message yamusanga nga tanatuuka na ku mulimo emuwumuza ndowooza mukazi wattu ne yeebuuza kati kiki kyenzizaako n'agamba kansooke neemululewo n'agenda anoonye ekiddako naye tebyatambudde bulungi ate ye mwattu tanavaayo kwogera kintu kyonna naye ndaba bamulumba bubi nnyo omukazi wattu teyafunye naye tomanya obugumiikiriza kintu kikulu ayinza okufuna omulundi oguddako byonna nga bigenda mu maaso ye Sadaman avuddeyo ey'omu ku abo nabo abaali beegwanyiza kaadi avuddeyo n'annyonnyola era n'agamba nti takinaamu buzibu nga ensalawo ya Electoral Commission y'ekibiina kya NUP okuba nga baawa omukulu Ronald ekaadi agamba nti ye ajja kusigala munnakibiina era ajja kumuwa sapooti yonna. Lebo Sadaman Makebe ku mitimbagano Facebook, TikTok ne Twitter n'ebintu ebisigadde. Nze omu ku badde bafuganya Busiro North Constituency era nga ekibiina oba administration yaffe yatunuddemu neraba nga Honorable Semagana Ronald nga yasinze. Amazima gali nti we balonze Semaganda tekikakatako kubanga oyagala Semaganda oba ng'oli muganda we kikakatako kubanga olina ku drivinga ideology ya party okubanga ogera Semaganda. Lwaki pate yavaayo kubanga one tufokasinga ku solution y'ekugoba Museveni y'ebizibu bya Uganda sejja kibikira nti ebizibu bya Buganda mu Museveni ne Museveni zino. So omukulembeze waffe yatugamba mukajjukire nti ndibasindikira abakulembeze bangi bajja kweyita bo naye ate gwe ngeno okusirangira muwa akabonero era akabonero ako ye ambuleera kalijo jola baba ambuleera. So Honorable Semagana Ronald nkuyoza yinza okubanga wafunya ambuleera na bwenna badde bakkiririza mu bukulembeze bwanga kiyingi saddati Sadaman Makebe mbasaba tugatobo bunanizibwa baffe tugatte amanyi gaffe n'obuwagizi baffe tukwese Semagana Ronald kubanga sawa ya leero yakuttifulaga mu Busiro North tugenda mu kawulwaketako kubanga ffe tuli bumu nga tegaganadde mutini n'otutematemamu bagana kwe bangi bayizo basiba mativu National Unity Platform inawa kadirisa nga atali mu mativu otekayo petition chiba mu petition kitugenda nakyo muli baddembe yenna yemulugunya outside National Unity Platform abana se kujekera kigenda ku Kirumba era ataba waffe buli omu ayina eddembe okwesimbawo olwedde okwesimbawo nga independent no bamu muti bamu PPF bamu kwe kasimu as long as tumanyi kimu gutulonda ye Ronald Semaganda ambuleera. People power, our power, people power, NUP everywhere, NUP. Kunga chagwa nyikunga, kunga chagwa nyikunga, kunga Semaganda kunga, chagula ni juu, Semaganda juu, Unity Platform juu. All right, katigwa bitegedega mati Honorable Sadaman Makebe. Kati obadde omanyi nti kati omukulu Segona atandise okubanga ate ndowooza ebintu bya politics bagamba mbu it is a dirty game ng'ajjayo mbu ebintu Mathias Walukaga oba byakoze ebibi oba ebigambo byayogera tuwulirize. Munnange oyo n'agamba twali ku kisaawe ekyengeraawo amanyi tuli mu kooti baawaabira abasambira mu kisaawe ky'ekyengera omupiira nengenda obbawuliriza naye bwe twali tunnyonnyola abataka munnange n'agamba ebyamagezi mbibuuza oyo Honorable Segona kubanga nze ndi muyaaye mbeegayiridde abayaaye tetugenda kubatuga tetugenda kubagoba mu nsi yaffe naye abayaaye tebasaanira kuweebwa mukisa kukulembera abaana b'abataka okubatwala n'obayigiriza obuyaaye. Tambula era ebigenda mu maaso oye politics ebyabufuzi bizibu nnyo era wobitunulamu nange omutima omutono tabisobola kubanga bano abantu beeyogerera ebigambo omuntu nakugirayo n'akantu ke wakola ng'oli mu primary n'ogamba yabange bijjiramu wa
niyo yonvuddeyo katweyongereyo n'amawulire ag'enjawulo. Bannange mubadde mumanyi nti list Alien Skin gye yakoze abantu baatidde. Ekintu ekisinze okunsesa ono asese n'agamba nti mbadde simanyi nti ne Penge mutiitiizi. Oda ngumidde ku Penge. Penge amazeemu amaanyi kasa Penge ayise papa naga papa zibulyo sikujjonkera. Penge amazeemu amaanyi. Muganda wange oda ngumidde kukwe. Katolaba ali e Bulaaya atidde eddogo. Katolo abali e Uganda Shaina Price. Tugende Tanzania tuwetereze. Papa obadde ne byokola obadde nze badde nkulwanira nze kanga babundo badduka. Bayibanga bagiya badduka yeye bade okiraze nanze kubira ekikopo. Tulina kuzibu adi. Era badde nkolera wano enjulu badde nze nkuyira wano omubiri. Ense kuveko ense kuleke kubanze ekimanyi litokte terenza nakukwatako. Lucifer olaba Lucifer alama. Lucifer Penge. Mululidde ono asese Good Life asese Eddie n'agamba nti abadde tasuubira kubanga first of all Penge tali mu Uganda awangwalira mu ggwanga lya Sweden nti naye kyewuunyisa nti list gye baakoze yatidde nnyo n'avaayo kati n'atandika okukola ki okubanga yeerwanako nti anze bulijjo nkulwanako era neegayira abantu nti bakuleke tolina musango. Agambye tooloffe abali mu Uganda tukole ki? Awo tuvuddewo era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo nze wendina okuba nga nkola ki nga batuusaako kakati the other day yesterday but one bakwata komanda Mutoko kubanga twategeddeko nti ebintu twabirabye yesterday naye yakwatibwa juzi. Ono avuddeyo n'agamba nti ekintu kino kirekawo Alien Skin era muwabudde n'amugamba nti abakulwana kirabika banene nnyo. Era mugambye nti weekube mu tooki reflectinga emabegeko eyo baani goyinza okuba nga okola ki kubanga mbu waliwo DPC eyali amwesimbyemu mbu oba ne bamugoba oba ne bamukyusa. Kakati amugambye nti eyo yonna tunulayo tikirabika omuntu akulwana munene nnyo nti abantu abo bamanyi okulwana entalo. Jjukira babeera n'emikwano. Ye ne baba bamukyusa bamutwalawala abeera n'emikwano mu poliisi omwo amugamba nti gundi oyo kola ki munkwatiremu. Bana wasika bakutetaga sikayanye bakuboda fanda ne bakulesa sikayanye. Alien Skin omuntu akulwana asukka kwabo betulowooza. Omanyize ndabira wala ne mmanyi olunaggwa n'olunannemerera okwata komanda Mudogo bamuparading nga bamusibye akandooya ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka ga Uganda. Tolowooza nti omuntu akikola aba mutono. Ayina message gy'asindika era nkimanyi nti Alien Skin omumanyi. Njagala kumogolerako katono bw'oba osobola okwetonda weetonde kuba si buli lutalo nti luwangulwa n'amaanyi. Ojjukira omusajja gwe walemesa omulimu eyali DPC omujjukira Alien. Abasirikale abo baba n'emikwano baba n'eŋŋanda. Secondly balwana entalo eziri real. Ebintu byonna awakwatagana n'omuntu wajja ekyokulya abantu ebiseera ebisinga basasuza bulamu. Bino abamu mujja kubitegeera bala temujja kubitegeera naye Alien ojja kuntegeera. Bw'olupimapimamu nga tosobola kuluwangula. Okwetonda kitono nnyo lutalo ne luggwa ne tusigaza emirembe. Nkimanyi bw'onaaba ontegedde ojja kuntegeera naye nze nkimanyi nti akulwana asukka ku gwe tulowooza. Akulwana n'obumundu abulina. Si wa nduulu, si wa TikTok comment, si wa TikTok video, si wa TikTok live. Amalayo era connection azirina. Okuparadinga omuntu mu mbeera eyo ne bamulikodinga nga bamukutte. Message tebagisindikira gwagiraba kati. Bagisindikira Alien Skin nti ogulaba omuzannyo gwe watandika.
byebyo mpola nja kubanga mbikutuusaako byonna biwetaaga okubanga omanya naye nga byonna bigenda mu maaso. Waliwo abantu ababadde beebuuza nti lwaki bakwata bakomanda mudogo lwaki Irene Sken. Tulina wano Jjajja Ragadi ng'akubuulira nti ebintu by'amagaali bino mmwe temubitegeera nti bwe mubeera n'eggaali omukulu w'eggaali wabanga waliwo ekintu ekyakola first of all basookera ku mukulu w'eggaali nga bwe mwalaba nti Irene Sken bakola ki basooka ne bamukwata nti oluvannyuma bwe bamala ne batandika okubanga bakola ki awo banoonya bano eggaali ye nti naye ekintu we kibaawo buli omu aba blaminga nannyini gaali gundi yakoze kino nti so nno oluusi nga gwe tolina ky'omanyi nti abatabani bo balina kye baakoze ng'oluusi naawe obirabira ku mutimbagano naye nga bakupiininze naye nga lwakuba nti bali baana bo. Ebintu by'eggaali biri bwe biti. When someone is killed, tebasooka kunoonya yakubye, banoonya mukulu wa ggaali. Nga bwe kiri Mexico, nga bwe kiri Colombia, nga bwe kiri Haiti. Naye because abantu bali exposed kumanya ti Haiti kiri kitya. Gangs ez'ekibuga ez'aba artist zawamba ekibuga. Haiti zezi controllinga. Oba kitegedde kakati olwaliro bw'otunuulira eggaali zonna nga bw'oziraba lwaki tetubeera ne tweyigirizaamukko tutandika okukola eggaali nga zirina certificate. Obeere ne bakanyamba abakuuma nga balina certificate eya body armor tibe bakuuma International IBA International Bodyguard Association. Negwe okutta omuntu abba simu kati ate yakutambulira kati ng'oli artist. Akati njagala kugamba the disadvantage. Okimanyi nti bw'obeera n'abantu abo tobasasula. Naye bwe bagamba ffe jjajja tuleke kameeme man. Kati kameeme bulijjo ogenda okuyimba bwe babba essimu ya kasitoma akwagala ogenda okendeeza ku bakasitoma abo. Naye nga tokiraba it comes in the long run. Kutegeera. Nti abaana bajjayo bati ono ayagala bakuba ekifaananyi. Omuntu azze n'akasimu ke omwana akakuttemu n'agamba where my phone, where's my phone? Oyegenze. Kakati nze this is my prayer. Buli artist ali Uganda alirako nti abantu bamumanyi kuba abantu okumanya si buwazi si kifuba. Naye okukimaintaininga n'obeera ng'osobola okuyimba emyaka 10, 20, 30. Yes. Wetaaga reward. Eno ensi gye tuli mu nzibu. Eno ensi ya nkokola. Eno ensi abantu bakola balikinga olina platform erika abantu abajagala wakiri baagala bagijjeko. Era waliwo abasabirira baji blocking. Point ogitegedde. Kakati but the problem is because we never get such talks. Ate oba oyogera ebyamagezi ng'oli agamba oyayogera bullshit mwana oyogera tategeera. Because ye alina kyawagira. Oli ajja n'awagira omuntu agamba nti nze omusaayi gwange gwonna gujjudde Ragadi. Era bw'oyogera ku Ragadi nkutta. Ate Ragadi n'ajja akola ensobi. Kati wakola ensobi era ensobi n'esigala nga bagiwaana. Otegedde pointi yange? Nkutegedde sebo. Nze lumu bwe batomera Weatherman nali ani akute mu network bannange tuli wano ne Jjajja Ragadi Bobby Wine Buchamani esimu ebadde freezing nze Jjajja tetukuwulidde esimu ebadde freezing nze okomyola eringa ogamba bwe batomera Weatherman. Twali ku Club Silk. Ne batugamba Charles Drive tugende tumulabe tumukwate. Mu butuufu okufiira omuyimbi twagamba tugende tutaase omuyimbi waffe. Tudduka tusanga abasajja ku Prince Charles Drive Kololo. Yes. Bano abaana olw'obusungu okufiirwa munnaabwe baakwata omusajja yali atomedde ne bamukuba. Naye nga gwe bakuba tebamumanyi.
So ze nembagamba megaide temukikola temukuba mulindeeko. Kuba already yatomedde omuntu yafudde. Now we are going to make another mistake. Bagenda okumala okuba obulungi. Bagwe bakubye eddiini wa studies eya Makerere. The Dean of Studies mumanyi. Nemugamba Professor Ikudu. Sorry for what has happened. I'm very sorry. These boys are bitter. Katujukira nze nkyetonda kuma omusajja bamukuba yali ayigiriza mukyala we motoka kiro ne batomera we zamani boda. Njagala bayigiriza ebintu ebiri mu group kibitegeeza. Jaragadi ngagezaako kubanyonyola agagamba nti gaali zino kyezandibadde mbi naye batunulemu ani bw'olina ku gaali yo. Tokwata abamanyi b'amateeka, tokwata babbi b'amasimu, tokwata abantu abakola ebikyamu n'obateeka ku gaali yo. Bagenda kwonoonera erinnya nti enkya bagenda kukola eri emisango olwedde nga balina emisango emibi oba amaanyi amabi omutadde ku gaali yo nti era still gwe bagenda okuba nga bapininga. Bakuwadde example ayogedde ku Weatherman omwana omulenzi oyo eyafa bamujjukira bulungi era nti yali ku nkambi ya Firebase ne ba Bobi Wine era yali mukwano gwa Bobi Wine ne bamutomera era yeyo story ya professor gyayogeddeko oyo professor gwe bakuba nti yatomera omwana oyo nafiirawo. Story ndowooza giwulidde naye nga oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringing that notification bell, sharinga, likinga tukomawo.